biki ebiba byetaagisa kose eyo okuddamu okubeera nga ekolebwa abayizi obange esomesebwa ku university. Era nekyokubinya oddamu otulambulwe bulungi ku baana abavudde e Uganda abaagala okugenda mu masomero gali amalala agali wabweru w'eggwanga lyattu Uganda oba mu Europe oba mu other universities eziri advanced mu Africa. Balina kuyita mitendera ki gisubasobozesa okubaweeyinga okukakasa nti ddala butuufu kye basomye kibadde kyekyo era bagwanidde ogenda ku mutendera oguddako. Neyazanya ekibuuzo ekyo. Ssebo bw'oba ng'otunuulira kiki nga okusookera ku kibuuzo ky'osoose, bw'oba ng'otunuulira biki ebirina okweyongera mu courses nga course eri expired, kugamba omusingi gwo gusigala nga bwe guli. The key principles zisigala nga bwe ziri. Naye ebyongerebwamu birina okuba nga biragibwa bulungi nnyo kubanga tufuna kiwandise feedback okuva mu bakozesa tugambe nga industry. Nga abaana baffe bagenza okukola internship ne tufuna feedback ne kati ndoza mwandibadde mwongeramu kano ate kati engeri emirimu gye gitambulamu abayizi twagala abatambule bwe batu babe nga bamanya kino ekyo ne mukiwandiikamu. Abaasomesa course eyo ayinza okubanga naye bagenze ku mu conferences bakoze kibaita benchmarking n'atunulira wala ebintu gye babikola oba akozeemu ne research n'alaba nti alina okwongeramu bwekano bwe kati n'akola kiwandise fine tuning. Kati bwe twongeramu obwo bupya naye nga principles ziri ez'omusingi zisigalamu eziri awo ne tukola kino tugizeeyo course eyo ne bagitunuulira buto. Ate nabo bennyini nabo mu National Council for Higher Education balina abakugu bababuulira nti mwandiyongeddwamu kino n'ekyo ffe ne banga batutegeeza nti course unit gundi ba program bweti eyongerebwemu kano. Naye ate nga n'abali ababa basangiddwa nga bafulumye nga bakola emirimu nabo kibakola ki kibakakatako kuba nti beebangula bupya era kibola nti mubalanga gwe nakubidde n'abakozesa okulaba nti abantu baabwe tebalina batunzi nti baamala nedda ekyo balina okubanga bakimpressing upon okulaga nti kikakata ku bakozi baabwe okuba nti buli kapya akayingirawo bengera okwebangula. Ku nsonga eri kati ey'okugenda ku universities eziri wabweru w'eggwanga ng'osomedde Uganda bino bitandise okufuluma amawulire mu ebiri abantu bayinza n'okutandika okutya ne bagamba nti bw'aba yavudde Uganda katumwetegereze kiki ekyetaagisa ekikulu ennyo naddala ng'oyagala kuyingira university ebweru w'eggwanga. So nze ebbanga limmaze ebweru lindaze bulungi nti abayizi abava wano e Uganda babadde baanirizibwa nnyo mu universities kati zikulembedde ku lukalu lwa Africa. Bw'otunula nga University of Cape Town omuyizi abadde ava wano Uganda ng'akoze engineering ayagala kugenda kukola masters oba asoma medicine babadde bo batunulira mu ngeri yanjawulo nti abe Uganda abo bayina emisomo gyabwe nga giri ku musingi gw'amaanyi era babadde bazuwa nnyo ekitiibwa bazuwa respect. Abayizi baffe babadde babatwalirawo wabula bwabeerawo courses ezimu nti oba agenda mu IT ne batunula empapula zo bulusi bagenda ne bagamba nti naye waliwo akantu kawandiyongeddemu ba course unit oba ka module we kati kuba waliwo ekipya ekyongeddemu naga sooka kasookereko bayinza okukakola emyezi 6 oba mwaka. Abamu bagenda ne bawaliramu ne bagamba ate neeyongeremu omwaka naye nze experience yange endaze nti abayizi bwe batyo ababazze mu mabanguliro nga South Africa ne muga yongeramu kano myezi nga 6 oba mwaka. Ate bwe kigwako bagenda nabo ne ba kiwandisa appreciation ne baga kinkoze bulungi nnyo kankoze bulungi nnyo kati ate ne masters ennyangoyidde nnyo olw'okuba nayongeramu kali nekyo nze amagezi gempa abantu abava wano ne bagenda basomere bweru oba South Africa bavuga nti yongeramu kano towalira kiba kiyamba gwe kiba kiyamba na field gy'olimu era kiba kiwandise nti it's in your best interest towalira. Naye nga emirimu gye gisinga abayizi abava wano omutindo gw'ensomesa ya wano e Uganda gwabadde gwamatirwa mu nsi ez'ebweru naddala nga South Africa gyembadde era bo ebibuuzo bye babadde bawa abantu abamu bava Kenya abalala bavaawo abe Uganda babadde bagamba nti abe Uganda bali exempted. Ngero tubadde ne record nnungi nnyo. Weewaawo kino nze ngenda okukyogera bwe ntunuulira ekiwandiiko kya National Council for Higher Education maybe somewhere somehow basobola okuba nti bo bennyini